Enter a world where the sky's the limit. Hello? Hello? Yes, dear. Bambi, mpayo just eddakiika. Nsaba kwetonda. Nyinza okuba enkola gye nnakozeemu nga yakunyiizizza. Nyinza okuba kye nnayagadde otegeeza ng'ate gwe wakifunye bulala. Mu butuufu nkusaba onsonyiwe. Mu butuufu nkusaba onsonyiwe. Naye nga bw'oba wasigaddemu okuba nti okyadawutinga, jangu nkutwaleyo. Okakase nti kituufu baafuuyidde. Zia, nabadde sikulimba. Yes. Kale nsaba onsonyiwe ekyo. Nga tekijja kuddamu kubeerawo. Nsaba onsonyiwe. Nya njagala obeere ng'onzikiririzaamu kugamba nga omanya nti kyenkugambye kyekituufu naawe kyongamba kyekiba ekituufu. Yes. No, it's fine. Take your time, okay? You take your time. Nenze njagadde obeere nga nkugamba ekituufu obe ng'okitegeera. All right. Kale babe, bye-bye for now. Oli komaji. Juicy. Bijusi bya bazungu byoliko. Si bwa maanyi naawe. Wakoze bintu mwana. Nengo olyotya. Okay. Waliwo ddi. Waliwo ddi. Ssuubi omujjukira. Hey, wakiŋŋambako ekyo ekiwala n'ondagako n'ekifaananyi. Ekizibu kye nafunyeemu kyatandise okwebuusa. Kukimanyi kinakirese paka wano ku loogi ne kigaana n'okuyingira. Tabbu kuva ddi nga gw'olemererwa. Nze nawulira nga n'omuntu ng'enviiri zinvudde ku mutwe. Kati kyo kyabadde kyagala kyo. Mbu kyagala kugenda waka. Kisiru. Lindako ebiku byaggwayo. Ebikwate byaggwayo gibiri. Omusajja akuyita teyazi. Yakidde ku makya. Nakinyonyodde omusajja yafuuyidde kyetagisa oluvannyuma lwa wiiki bbiri luddamu n'ofuuyira naye sijja kuddamu kufuuyira ze kyagaanye.
Tabu ne kati tugenda kola tutyo. Kati ekizibu kyendabawo okufuna demo n'okusigala nga tukyamulina. Demo balina ettooke. Kati sagala just kukiviirako awo bwentyo. Tulina okuba ine kyetusikayo. Kakati gwe mukola bw'okukolooza kisinga kwagala ki? Bano oliddemu ayagando ye buli waloota kugenda waabwe. Twogera ekigambo kimu bibiri ogenda ddi ewaffe. Kimu bibiri okyala ddi ewaffe. Bano nguli yagala okukyala ewaabwe. Maama buli ne bwe yeekanga bwekanzibwa ati nga ntunuddeko agamba bugambi tugende ewaabwe. Kati awo wennyini walina okuva akakodyo mu kukyala ewaabwe naye ekizibu kyendabawo. Kati omuwala ayagala mikolo. Ate nakikwasa ggwe. Era kyobwedda nze nkigamba nti sisita wange abikolako. Ate kiki? Era sawa yonna agenda kwogera naawe nze nkubuulira. Akimanyi gwe obikolako sawa yonna tugenda kuba tukikutula. Tabu, ekyo kiwedde. Kitya? Emikolo tugenda gikola giwedde. Okimanyi tetulina ssente. Nze nkugambye emikolo giwedde. Mikolo bukolo. Mikolo gitulemesa ssente. Teekawo enamba yakyo. Enamba? Teekamu enamba yo. Tindako ogenda mugamba ki? Tobyonoona bwonoonye. Oli serious? Teekako enamba. Mikolo. Naye ogenda mugamba. Ayi mulongo bannange. Lwaki bino ebintu yabirese wano bw'ati? Hello? Hello? Yes, how are you? Who am I talking to? Yeah, inze Kasala bwecha. Kasala. Mulamo sister wa boyfriend wa Tabu. Oh. Mulamu. Osibye otya mukwano. Waliwo obuzibu? Brother yali yankwasa ku mikolo gyo. Yeah. Emikolo giri eno gituuba just no naye mbadde njagala kusisinkanako. Okay. Anti kati the fact that tukyala wammwe. Yeah, mba njagala mmanye ebiki ebiyinza okuba nga bibulamu bwebityo. Yes. Is it possible singoja right now kati wano wetuli? Let me see, in about 30 minutes I think I'll be there. Muliwa exactly? Ngenda kuterako address. Okay. Kale, kanzije. Atawado. Ni mwenyineza oli mugisi. Nga tonnampaana. Mukwano baatuzaala aba? Kyona kibadde kinfuukidde ezzike. Ekyo kiwedde kiveeko oli wano oli ku bijjuisi by'abazungu nze ndi eri ni ku munaanaasi. Awo kiwedde. Kati gwe ky'oba omanya olwo tumaze okubulinnyako. Kimaze okutuuka. Naye lindako. Kenyingidde mweno business akanga ogenda kantemerawo. Fifite. Fifite? Iyi naye naawe. Tugabanire wakati just. Fifite. Tuteesa. Oluusa navaamu ekintu ekiri awo. Gwe tofaayo. Bindekere naye kyonna kyavaamu. Fifite. Deal. Fifite. Tewali kyakola. Yeah, amaze okukkiriza. Kati mb'obeera wano simanyanga okozesa mafuuzi.
But I think inoze enfumba yawe ugira binti. Enfumba yo nnungi naye era nga wenkugambye wano. Twagambye sukali, muceere, sabuni, byonna sukali wakafuna yensawo. Ya sukali twabadde tugambye tukole ensawo 3. Tabu ine ekikyamu ensawo 3. Nze sigenda kuswalira eyo. Ensawo 3 ziri fine. Tezirina buzibu. Ne bw'oleeta ensawo emu. We don't mind. No bwe ziba ziswaza nga twongerako tukole ekintu nga kirungi. Tetusobola kuleeta nsawo emu. Mola. Bino ebintu kati we bituuse mu bindekere. Ensawo za sukali tugenda leeta ensawo 15. Ensawo z'omuceere tuleete ensawo 10 kuba ku bulungi bwe bannaye tetusobola tuuke. Ensawo 3? No. Okay. Kati then ente nga tugambye tutereke ente 3 n'embuzi nga 2. Yeah, I agree with you. Ekyo kiri fine. Sinti just kukyala. Kwati mbadde saagala nnyo omukolo gwaffe gubeere nga guyebyeyebye. Kwajjukira mwami Mr. Kirabo yakakola omukolo gwa muwala waawe. Bali entezi. Gwali gw'amaanyi. Tetugenda kuswala bannange. Kuno okukyala bukyazi. Yeah, of course. Besides, mugenda biteeka wa bannange. Anyway, ate era kituufu kubanga mutuufu walinga nalaba watonotono. I wish you could change. Netuteeka mu venue endala. Naye kale singa kibadde kisoboka nga ogwo omukolo tusobola oguzza ewaffe kuba wagaziimukko. Tosobola kukyukyusa, but it's fine. Anyway, mbuza ekirala kyogenda okutuyambako kwe kuba otubuulire ssente nga mmeka ezeetaagisa okuteekateeka ewammwe kuba tuba tulina okusindikayo sammani. Yeah? Kyetaagisa okumanya ssente mmeka, olina okutubuulira abantu bameka abeetaagisa ffe ng'abakaabanajja abeewammwe of course mwe mumanyi enamba yeffe, and we would love to have a good number. Abantu bangi beesunga omukolo guno. Temutuwe enamba entono. Anyway, ayina otubuulira tukubira ab'ebweru nga bukyali cause munaye most of our people bali wabweru, so oba olina otugamba namba nga bukyali so that they can. Diko. Catering. Diko, nandoza neera Diko abeere weeyo. Nawe kutubuulira mufune omuntu omulungi anakola ekintu ekyebbi. Tabula. Don't strain yourselves. My dad can cater for all those things. Lwaki mwetawaanya? Ugambye ki? Temwetawaanya. Ate ebyo ebintu bye mwogerako nti simanya kuleeta nsawo za ssukaali biki. We don't need those things. We have enough. You have enough? Yes. I can understand. Mutuufu nkitegeera naye guno mukolo jjukira mukolo gwaffe nga family. We actually have more than enough. Tulina okuweesa ekitiibwa. So then ennaku z'omwezi. Oba 23 ziri zitya? Mwezi guno ogujja. Olinga tuwa omwaka omulamba. And besides, nja kuba traveling nga ngenze ebweru. And I would really want to be on your function mukwano. Yeah, nange nkyagala. For us we are ready. Kendeza. Ate nga 3 ziri zitya? Yeah, engeri gye tulina akabagenda okutravelinga okuva ebweru biki, I think it's okay. Naye actually we are ready, kyonna kyekiri kati gwatulwisa. Kati you are the problem here. Kyonna kyokola buli step gyokola bw'okola baby steps otuzza emabega. So twetaaga tutandika okupakukamu ekintu kitambule. Nze obugumiikiriza bumpedde. Bwe gwatubuulira ekiddako oleba tugule nafu nti ennaku tuzitegedde ffe tuli ready for everything. Olaba onyiridde bw'otola ku mukolo gwo. But I can't just. Banaye tabu. Bukyangolonda walonda ekyana kiwala kirabe kiringa kimalayika. She really yamala. When I got her, buli kimu kye nandinoonyezza ewalala kirimu.
Kati wa ku mukolo kigenda faanana kitya? Olaba afaanana bw'ati ate bannamukola. Ate konazaala omwana yenna akufaanana gwe. Ojja kunda. Abaana bonna balina faanana mula. Ne bange naye mulungi. Teri mukazi ayinza kugamba bawe ekisimu. Kati Ssuubi. Toyina ekiganda ekyo kirenze nga kiri eyo kikulukulu. Kuba banaye obulungi obuli mu kika ky'abano nze kirabika bonna. Sirina tuli bawala basatu. But anyway, nice meeting you, sweetheart. How is the food? Mwana gwe obaawa obadde nkunoonya kumbe wayiseemu nanje mbadde nveeyo naye nyalo waliwo akapya akapya kanziyo kambuulire wandibadde nno okubirako akalulu akalulu nkakukubire nga sinategeera nakyosanyukira ye gwovaawo mbadde ninawe nvaawo naye ne bingenza okukola sibimaliriza yatuveeyo mwana gwe okimanyi Tabula yakkiriza okujja okukyala. Are you sure? Anyumiza gwakoowa ebintu bya Tabula oyo nze Tabula simwekakasa kuba ebintu bye bya kiyaayeyaaye ebyo byoliko naawe bikadde omuyaaye n'aleeta sisita we iye yazze ne sisita we okundaba ate sisita we nanjagala nnyo waba yazze ne sisita we tomanya byalibeeramu omulamwa mweguli era kaakati infact twasetinze ne date bwe kiba bwe kityo gambako taata ategeera amawulire ago amalungi ngenda mugambako naye mwami sebaana oyo simanyi kyetaagisa aba mawulire kyagaaga essanyu gesinamanyako naye gwe wakitofa kubikwatako wakitofa ku by'omufumbiro waki olingiriza nnyo ebitakwatako nze nno ndi mulongo ate omulongo yasibukako emikisa gyonna kale n'owulira obulongo n'obulongo bwe mikisa ki gwajjudde emikisa okola kiwona yo obulongo bwo emikisa wakitogyewa n'ogaggawala n'ova mu bwavu n'ova ne mu bukomba bokisi muganya okumbuulira kale mujja kulaba genda gwe otufunira ebyokulya wano vaawo n'omutunuulira nno wano si woolina okuba olina okubeera mu ffumbiro ate bw'onaakakasa nnyo ebyeffumbiro ojja kusobola naye bino by'oyingirira tojja kumalako